This is Rock Bantilla in the day, Buterevu nkuwanirizaako kufifija the news akahera nga nkwebazaako gye tusizaako engalo olunaku olwaleero yes oluguudo lw'e Masaka lwo lwawuumye olunaku olwaleero era nga lukutte faya anti omutanda abadde ayitamu ng'ayolekera wali eri mu nkone mu buddu gy'agenda okuba nga ate akwasaganyiza emikolo egy'okuba nga bamutikkira ku Namulondo oyo kubanga aweza emyaka 28 munange nga alamula Obuganda. Yes yatuuse dda wabula nga ate bannayuganda bangi balabiseeko nga basanyufu naddala ab'omu Buganda ku mbeera eno olw'ensonga nti bangi babadde nga beebuuza kabaka aliwa twagala kumulabako era nga mwabo mwe mubadde omukyala amanyiddwa nga Rebecca Jingo Alice. Lwaki mbonna nkulondeddemu ono okuviira ddala twalaba akatambi kali nga omutanda tali mu mbeera nnungi omukyala ono yasalawo kubanga agenda mu maaso okupostinga kabaka ku page ye ng'abeera amusabira almost every day ng'agamba Mukama Katonda muwonye Mukama Katonda muwonye. Kakati n'olwaleero wamukubyeko ekyomulubaala agenze mu maaso kubanga apostinga n'agamba nti banange Mukama Katonda webale kubanga ate oyanukula ssaala zaffe omutanda mulabyeko ng'ate ku luno alabika nti ali mu mbeera nnungi era nga n'olumu lwatagenda mu maaso kubanga ate apostinga mutanda waliwo fani yagenda mu maaso kubanga avaayo namubuuza nti kabaka wamwerabidde era nga munange kwolo baali amatereke naye ngaawe bale kubanga ate ojja kubiddeko mukwano omulungi omwagalwa mpuliriza olunaku olwaleero mutabani w'omukyala amanyiddwa nga Flavia. Yes Namulindu yali atukolera wali ku Bukedde TV awezezza emyaka 8 egy'obukulu. Mwenna abazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi abalungi abagalwa. Yes amawulire gagenda mu maaso kubanga ate gava mu ggwanga erya South Sudan. Omukulu abadde omuyimbi oba yali omuyimbi amanyiddwa nga Alex yafiira mu accident era nga abayimbi bangi bannayuganda badde batera okubanga bagenda e Sudan yo bamutegeera ddala bavaayo ne bamupostinga. Kakati mwana mulezi amanyiddwa nga Wizo Manizo ye yagenze mu maaso okubanga ate amupostinga olunaku olwaleero. Jjukira nti ono yafa yesterday but one I think ya kakati fani omu ali concerned avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate ategeeza Wizo nga we yeebuza amagezi namugamba nti kati nnaku ziyiseewo 10 bukyanga omuntu oyo afa tugambe nti wakamulaba. Wizo n'agenda mu maaso okubanga amureplyinga namugamba nti okutypinga rest in peace tekiriko expiry date ate naawe ndekamu naye ng'embeera bwe tibwefaananye ku social media. So nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Mutoni Gloria ng'essaawa eno yamyuka omukulu amanyiddwa nga meya wa Nakawa division. Yes omukyala ono yavuddeyo nabeera ng'ate ayogera ku ttatu eno bukyanga ajje kuba abadde takyogerangako Nubian Lee yakiwulira ati ajjukira nti bagimukubanga Nubian Lee ali mukomera. Kakati yatugambye nti dadi olwagirabako omukwano ogwali mu 10 munange gwadduka speed paka mu 18 era n'atugamba nti yo okugyeteekako n'agyekubako ku mubiri gwe kyali kiraga bulazo bakyongera kukakasa nti ye ku Nubian Lee kwafiira for better for worse paka mu bukadde eyo. Wabula nga atageze mu maaso kubanga ate ategeeza nti okusinziira ku mbeera nti kati naye yasiramuka era nga isaluha kakati emikolo egy'okubanga ate munange batongoza ensonga zino ez'amadwasi zigenda kubanga ate gikwajja bukwajja okitegeera. So nno katubagalize obufumbo obulungi ababiri bano munange ye atugambye nti embeera gye bayiseemu nnyingi nnyo n'omwami we era nga ye ali wiringa okubeera naye mu buli mbeera yonna. Yes leero nasookedde ku nsonga z'amaka era nga Wednesday mukulu amanyiddwa nga Philip Kagwa atukolera wali eri ku Bukedde TV program emanyiddwa nga abanoonya. Omwami ono agamutambulako si malungi kigambibwa nti alimu omukono wa kagogo atimpula mukyala we munange embeera etali nnungi ddala era nga wenjogera kigambibwa nti omukyala yasengukayo mu kisenge gye basula n'abeera nga ate adda mu garage gy'asula ebintu gye yabizza. Entabwe kweva kigambibwa nti omukyala asinga omwami ensimbi wabula nga ate bye bakola byonna bateesa wamu omukyala tafaayo ssente bagatte babeere nga munange beekulaakulanya ngera omukyala omuyiiya omutetenkanya obulambo ekisinga okubanga kyamaze enviri ku mutwe kwe kwesanga nga buli kimu kye babadde nga bakolerera omwami agula ateeka mu mannya ge yekka ekiraga nti yabirinako obwannannyini omukyala talinaako wadde bwannannyini. Munange bano nno baagattibwa mu bufumbo mu mwaka gwa 2019 era nga balina abaana babiri naye ng'embeera eri mu maka gaabwe si nnungi n'akamu n'akatono ddala era nga kigambibwa nti n'omusajja ono alimu embeera z'okusajjalaata alinayo omukyala omulala. Ebyo byonna bigenda mu maaso kubanga ate bitabula mukyala we wabula agamba nti agenze mu kooti enfunda eziwera abeere ng'amugulako emisango wabula nga byonna bikoma mu bbanga tebamufaako okitegeera. Ate nga n'ekisinga okuba ekyatabbu kigambibwa nti balirwana be bagenda mu maaso okubanga ate balumiriza omwami ono okuba n'empisa embi envunda ezikyasingidde ddala. Ebyo byonna biri ku social media eyo gye bitambulira. So nga ate okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Kazibwe Kapo. Yes naye embeera gy'alimu si nnungi olw'ensonga nti yali ebyalubaluba ne bifuuka ebyalubaluba munange yalina ka one night stand naye ne kamuviiramu ebintu ne kamuviiramu ensonga naawe omwana w'abandi olubuto era ng'omukyalo ono
ono asangibwa yenna kasongola jakasiba wabula nga avudde nagenda maaso okubanga ate amulumiriza okuba nti tamuwa buyambi sigambo yali mu kifaananyi nedda wabula njogera kazibe kapo waliwo omukyala avuddeyo nga amulumiriza nti balina one night stand n'amuzaalamu omwana ali mu myezi omwana kati asibiramu ogwo namazzi embeera etamusanyusa era ng'agamba nti ne rent bamubanja emyezi egiwerako ddala ng'ena jjukira nti yagambye mu nnyumba mwasula basasula emitwalo 4 buli mwezi wabula tazirabako agamba nti kazibe kapo yasembayo kumuwa ku ssente mu mwaka oguwedde Desemba era nga yamuwa emitwalo gyali 3 agamba nti kakati awulira nga abikoye asaba omwami ono agende maaso okubanga ate alabirira omwana we naye mwennyini abeeko kyakola ki kyamusulirayo wabula nga omukulu ono ku nsonga eno bwe bamubuuzizza atutegeezezza nti agenda kubanga akwatayo emitwalo 10 abeere nga ate agiwa maama w'omwana nga waalinda balabe kiki ekinaddirira embeera bwetyo bwefaanana esaidi eyo so nno nga tonnaba kwerabira nti kondomu gye ziri lowooza nga ku bintu ebifaananako weebiti mu nsi eyo ng'ate nayo tuvuddeyo okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Josted the Black Man yes naye akedde ku makya kubanga ate ataawa wali ku social media yes onawandisaawo ebigambo bye ebiraga nti embeera gy'alimu naye tagimatira agamba nti ekisookera ddala nava mu bulamu bwo mu mirembe saavaayoko nenjogera ku muntu ow'omunda oba nenkwogerako obubi bwe wadde naaka mu public nasirika nembeera nga mbisirikira saakwabye wadde naakamu n'akatono ddala ndiye nongezaako okwenoonyeza munange obulamu neeyiyayiya nange mbeeko obulungi oba yawo naye munanga ate tondese kubanga nyumirwa bulamu kiki kyo kyonnoonyaako ekisookera ddala wagamba nti ndi kasajja kabi kyakubiri ku kyo nti sirina mpisa kyakusatu ku kyo nti sikwegamba siyamba bantu kyakuna ogamba nti nwanisa bizinesi yo kyakutaano ogamba nti sirina baana naawe bwansaawo nagenda maaso okubanga ate ayongerako ebigambo ebirala ng'agamba nti munange essaawa eno tewali kitugatta sisobola kusindikira wadde akameseji wadde okukubira akasimu ndeka ne gu Facebook wange guno ogubisaagala kubanga ate ngukuleetera live ogulabeko ndeka beera maaso genda maaso berenga ate ofokasinga ku ssanyu lyo kubanga munange wafuna omusajja akola ki akufaako nange ndi eno nina owange akola ki anfaako weewaawo ba social media inlaws basomye embeera eno yonna ne bamanya nti message eno oba oliawo agiweereza omukyala amanyiddwa nga Prima Kardashian wabula nga mu byonna bamugambye nti byonna byonna bikole naye teweebuza magezi gakubanga ate ogamba nti toyina baana abaana obalina naffe tukimanyi ensi ekimanyi bulungi byonna byonna byokola bikole naye abaana balabirire omulala nagenda maaso okubanga amutegeeza nti ekirungi muneewasiramuka ate obulamu bukola ki bugenda mu maaso ensonga bwe ziti lekera okubanga ate ozeeta ku social media wabula kyenkusaba genda ofukamirenga osaale ensonga singa biba bikuyinzeko bikwase mukama katonda wabula tobireetera social media ffe tuliwo kusekeera nakukunga wabula tetugenda kubanga ate tukuyamba kuva mu mbeera gyokola ki gyolimu embeera bwetyo bweyimiridde esaidi eyo ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Josted the Black Man okudda ku mukyala amanyiddwa nga Zari Hassan yes abalala gye bakaabira nga bakukulumira ba ex okuba nti tebalabirira baana ye munnanga ayisabuyisa mukono mu maaso nabeera nga ate yeebaza omutonzi olw'embeera gyagenda maaso kubanga ate ayitamu ne dadi w'abaana be amanyiddwa nga Diamond Platnumz jjukira nti naye basooka kusika muguwa okumala emyaka nga wajinda 2 miramba nga tamukkiriza kulaba ku baana yes era nga Diamond Platnumz bwe bamubuzanga mu interviews yagamba nti Zari tanzikiriza kulaba ku baana so nga ate Zari bwe bamubuzanga yagamba nti Diamond sayagala kulaba baana kuganga buli omu okunenya kuteeka ku munne wabula ate bano bamala ne batuula ne batuuka ku nzikiriziganya era ekintu ekyaviramu ababiri okuba nti bazungu ono n'agendako etizedi n'agenda n'abano najje South Africa bw'ajja najja n'abaana kakati no Zari yagenze maaso okubanga ate avaayo nga captioninga akantawo eyakalaga okusiima kwe okumbeera nga bweyimiridde era nkabadde kagamba It takes only a brave to turn around and do the right thing. Bwati we yawandiise nagenda maaso okubanga ate ateekako smell zaawo nga byonna kyategeeza nti munange muvumu yekka gwe kyetagisa okubanga ate akyuka n'atunula emabega n'abeera nga akola ebituufu okitegeera obanga akola ekyo ekisaanidde tulabye abaami bangi beesuulirayo gwa naggamba era nga abakyala bangi bagenda maaso okubanga bawanjaga abaami tebalabirira baana ndowooza tulabye oli owakaziwe kapo wuuyo agenda maaso okubanga ate naye awanjaga bangi abafaanako bwe batyo naye ng'ate awo nawo tuvuddewo y'omukyala amanyiddwa nga Naira Ali Yes, omukyalo ono yageze maaso kubanga ate ayanukula ebibuuzo by'abafaanizi be ng'abiddamu awo mpola era nga mu bibuuzo mwe mwabadde ekibuuzo kino kimubuuzibwa buli lunaku oba ali single oba ali mu relationship. Omukyalo ono yageze maaso kubanga bategeeza nti yali abaddekawo n'akrashingako ku mukulu amanyiddwa nga Navio fena gwe tumanyi obulungi. Naira Ali si yekka abonyebonye n'ekintu kino abantu bangi babonyebonye nnyo n'omwami ono ate si yekka babeera ne crashes zaabwe mu nkugutu ne bafana zooka kati no naye yategeeza nga we yafana kyo
bulijjo naye munange enviri zamugwa kumutokera ku machanga alaba kaboom navi atagenda maaso kubanga weddinga omukyala agamba nti kyamuluma mukasirise nawulira ngo omutima gumwabise naye nga talina kyakola n'agumaguma n'asindira eyo okutuusa munange webyakola kye webyagwawo kakati essaawa eno agamba nti ye tayagala kumanya na bintu bya relationship wabula nga gyali bulungi nnyo nyini ddala kyasinga okuba nga ategeera essaawa eno kwe kufefetta ensimbi okitegeerera nga agamba nti bwenna ayagala okumwepikira genda ng'olina ensimbi naye tayagala bafaanizi be so nno woba faani ng'owulira omwepikira owulira omuwera totawaana ye tayagala bafaanizi be okuddako mukulu amanyiddwa nga Douglas Rwanga ffenna tujjukira bulungi nnyo story eyagenda mu maaso okubanga ate essabatulo wano eno ku social media oluvannyuma lw'omuwala amanyiddwa nga Aggi okuvaayo n'ategeeza ng'omukulu ono yamusaba nude pics oluvannyuma lw'okumusaba amufunireyo akalimo omukulu n'amugamba nti mpereza ebifaananyi byo nga oli bute yes omukyalo oyo no yagenda mu maaso okubanga ate adilitinga post eyo ekyo kyekimu ku bubonero obulaga nti ddala mbutuufu yali agenda mu maaso okubanga ate awaayiriza musajja wa Katonda omukulu n'atukolera wali eri ku NBS after 5 wabula naye yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga atweetinga ku nsonga eno n'agamba nti not everyone is supposed to like you however I thank God for those that truly love me God bless you n'agenda mu maaso okubanga ate agamba nti no weapon formed against me shall prosper but yategeeza nti si buli omu nti ali supposed okukwagala nedda mulimu abo n'abatwagala ebyaddala era n'ategeeza nti abo abatwagala ebyaddala Mukama abawa omukisa ate n'ategeeza nti teri weapon oba teri kyakulwanyisa kigenda kubanga ate kikwaki kimuwangula okitegeera so nno mwenna bagenda maaso kubanga ate mujwete kabi story mbu yabasaba nudzi omukulu wuyo yabategeezezza ekyo kyokka kyereka bwolesi nti munange ekintu ekyali katakolanga takikolangako abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankuluku ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe jetugukidde yeneri omukyala amanyiddwa nga Sasha Brighton Kalungi yes nanno zijjawo eriyo omukyala ono akedde ku makyana agenda maaso okubanga ate akola post egamba nti wamma abanjagala mujje nga mwagala nze so si kulabirira famire zammwe nakuntwala ku mikolo gyammwe nange nnina ebizibu ebikola ki ebimala another thing is I'm craving for what for pizza abasaba pizza kakati nentabwe weva post eno agenze maaso okubanga ate agidilitingayo oluvannyuma lw'abafans okumukomerera era nga wansi awo wabaddewo kikomenti ekigamba nti ova olaba bakuswampatira bwereere buli omu ajja kuswampata akulekengawo bagenze maaso kubanga bamuteera akaka posti n'agijjayo naye ng'entabwe weevudde atukokola posti eno kigambibwa mbu waliwo obutakkaanya mu ttiimu yo oba mu bano baddayi hadzi bagenda maaso kubanga bafomingawo group tiimu Sasha era nga kigambibwa nti ttiimu eyo ebadde ekolanga ebintu eby'enjawulo wabula bagamba nti bo bakooye okubanga bamukoleranga wabula ng'ate ye tabalaga kwagala bagamba nti asaba nnyo pizza ne bafaayo ne balaba okulaba nti pizza bagimutuusaako wabula ate bo bafuna ebizibu tabafaako ne bagamba nti vice chairperson wa group eyo yagenda maaso okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno naye omukyalo ono nti wadde okupostinga ekifaananyi ky'omukulu oyo ku peegi ye yagaana wadde okugendayo mu kuziika oba kungubagire yagaana wabula ate omukyala amanyiddwa nga Spice Diana ye yeesitula bukolokolo ng'ate tebimukwata nako n'agenda maaso okubanga ate akungubagira ekintu ekitaasanyusa abafanzi beera mu bufunze bavuddeyo nga bakambwe bazibu era nga omukulu yatandikawo group eyo emanyiddwa nga tiimu Sasha yagenze maaso okubeerako mu interview emu n'agamba nti empisa z'omukyalo oyo si nnungi n'akamu n'akatono ddala kugamba tayagalikika yayagala kumufaako bufi nga tafa ku banne yensonga lwaki Sasha akedde ku makya n'akola post ekola ki efaananako bwetyo ng'agamba nti abamwagala bagendeyo nga bakimanyi nti baagala ye so si byakubanga bamusabiriza ssente nakubanga ate bamwagala azungire ku mikolo gyabwe ku bwereero kitegeera so embeera bwetyo bwefaananyeko ku social media oyo nga naye tumutadde ku mabbali okudda ku mukyala Golola jjukira oluvannyuma lwa Shiba okuvaayo n'alangira nga bw'alina kyeyombekedde Golola yavaayo n'amwanukula nti yese kyeyombekedde era Mukama Katonda yabateekateeka basobole okuba nga bakola ki basisinkana bamingolinge wenjogeera Zaddi yavuddeyo n'amutegeeza nti munnange omumbejja wange nze ngenda kati kukola ngendako wali eri mu Sudan mu ggwanga erya Sudan South Sudan ngenda kuba ku kikonde naye kyenkusaba genda mu maaso obeere nga weerabirira feel at home essaawa yonna nkomawo okitegeera Shibubu yatandise dde okuba
kubanga ate atowa order ez'omusajja yakola ki eyawasa n'ateeka wali okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Sheila Gashumba yes omukyalo no olunaku olw'eggulo yagenze maaso okubanga ate asiringa bupya contract endala era ng'onagenda kuddamu okubanga ate alabikirako ku TV wabula nga ku luno agenda beera ku DSTV yes mwe abatalina DSTV temugenda kubanga ate mumulozaako omukyalo nagenda kubanga ate ahostinga show emanyiddwa nga House of the Chiefs yes era ng'agenda kubanga ate agikwasaganya n'omuntu okuva mu ggwanga erya South Africa okitegeera yes agenda beera ku DSTV Uganda wamu ne Honey Africa yes ziri ku DSTV kwokka era gwe alina Startimes ogenda kubanga ate omusuwa kalamba totayawana totagala omukyalo oyo jjukira nti yakolako waneno ku TV ze Uganda ebintu nebigenda bityo n'avaayo ng'amaze okubanga ate abalangira obusente bwe baali bakola ki bamusasula naye kati wenjogera kaboom nsuubira zasasula zigenda kubanga ate mpitirivu ddala kubanga wakutte ku mulundi guno wanene nnyo okukamala okudda ku mukyala amanyiddwa nga Antika Shop yes ono naye yavuddeyo nagenda maaso okubanga ate ateeka omukulu amanyiddwa nga MC Mariachi mulayini jjukira nti Mariachi yagalinya gye gava oluvannyuma lw'okuba nti ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Bobi Wine ngenda kubanga ate kulekera Antika Shop abeere nga akuntwalira mu maaso nsaba oyo omutoza takumira mpeera ku nkumire nsigadde nze Fijedanyiza ankanga bulijjo mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba Mukyala na Uganda baganda bange abalungi ono Antika Duka. Yeah, congratulations the elected president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Munsi okwogerako ne baganda bange Uganda bamikwano. Abantu abasinga you excited when you sit in cameras. Leka mbabuulire. Mwagala nnyo okubeera ku interview bakulage ku TV wasonga tomanyi kibiina kirungi kirimu. Okulaga ku TV that doesn't mean that you're celebrated obuli w'amaanyi nnyo. TV zo twazigoba zaagwa. Abantu TV baziraba lwanaakola ntya abakyaziraba naye ng'ekiseera kiyinza okutuuka bannayuganda ffe twagamba nti bwe tuduumira olwogamba mbu kino we tujja kukiraba kyo we tujja kukiwuliriza tetuwulira kisobokera ddala kati njagala nkubulire mwami Mariachi comedy ye wagwa twakizudde nti ku TikTok waliyo ba comedians ekyo kye kisooka ekyokubiri muganda wange Mariachi omuntu ng'oyogerako Bobi Wine tasabiriza yasaba bululu si kusabiriza nsimbi Mariachi tokyasobola kusesa audience aba comedians twaite tunazuula nti emikutu emigatta abantu jajayongedde okubeera emingi etandise okutegeera mwebaani temulina makulu kati Mariachi Bobi Wine ensonga ze nnambulukufu bulungi muganda wange Mariachi mwagwa mukkirize nti embeera yabakwata ate ekisinga okukwasa emikono ebiri abantu abasinga abali mu art ebintu byemusobola byakufumita abawala bavaayo bakabagunde bakakole gundi nafunyisa olunasule byemusobola kulya kuzina naye ebisigadde mwe temulina kye mutwongerako mwalemererwa n'okulemerwa okukwata pages zammwe muzikozese okudimandinga peace okudimandinga abaana and you are waiting for the country to be opened muffe tugende mu bivulu mbalayirira kano katandika butandisi gina emyaka 5 lyo mwajja kugiyokulira mu mulago mwajja giwuliranga gibasiiwa ennyuma nze mbabuulira amazima ngotokyalina byogamba naawe gwanga abantu baali bamanyi osesa naye olina kulinda abantu ne batulawo n'olyoka ofuna ebibasesa we know that comedians are there tulina ba comedians abapya abali ku mikutu gya TikTok osimanya wa naye ebyo bye mudda okutandika okubambira abantu musima mujja mulaba kino musimanya kino musima Bobi Wine abadde ati sima Bobi Wine avudde butonga akola mwenna kye mutayagala kukkiriza nti kati abasinga mukkiriza nti akasajja kabayitako akasajja kalina we kayimiridde tekakyali klasi yemu nammwe oba mwagala oba temwagala yabayitako he's beyond yo kwegamba asusse ku kyentegeerayo kati gojja kukwenenulayo banna abaagwedda ba comedian mutandikira okwo oba okitegeera ba comedians art industry esinga sigambye mwenna naye kati mumanyi kulya abaana kuzina naye bisigadde mubireke temujja kubisobola bire bintu byabasukka entegeera oli okutta ogundi mbuyinga yali asabiriza buli omu asabiriza ali asaba obululu kati obululu ne sente bikwataganirawo go waka mulina emikono mulina amagulu mukole mwekolerere